Abatura mu kyalo kya Kiyuni omugombora yagayaza mu district ya Kyankwanzi bagwerirwa kagwe bwanyuma y'okufa k'omukiikuru w'emyaka 87 Dimitriya Nakyanzi leero bakaburwaho kumuziika habwa entongane z'itaka eziruho ahagati ya mukomugenza Aronda Nyakirima na n'abatura kubanga ekibanja bakingobamu mama wange ng'ali wano ne kojja akamere tewali naye era twagenda mu maaso n'okulwana batulopye mu makomera mu makooti nikigambwa ngo mukomugenzi Nyakirima akaragira abatura omu byaro mushanju ebiro mukyerere East Kiyuni Berama Kyakibenje Butikiro Dagaza na Kiyuni Central ko barwa mu itaka ryiba kandi akabazibira obutagaruka kugira eki bakorramu n'obukwakuba okuziika mu muntu ofiire mu 2022 ettaka lino lyafuna okutataganyizibwa n'okutuusa kati tewali mirembe ku bantu bano babadde nga basengula kumpi buli kyasa buli kisanja eky'emyaka 5 babadde basengula abantu nga 4-5. Hati President Yoweri Kaguta Museveni ayoherize enganzi y'ihanga Robert Nabanja yabitahamu n'okwekuragira ngo baziike omukiikuru mu itaka eri. Njagala okubasuubiza nti ensonga zino President azikolako ate zijja kuggwa. Era y'ensonga lwaki alagidde tuziike wano. Ate President bw'alagira wali waddamu tugenda kuziika Dimitriya wano. Ate olwaleero tuli bulungi ate n'aba naafu ekya tujja baziika wano. Nabanja agambira abatura ku President Museveni aragire ku gavumenti erikuza kushumbusha biliyoni 11 abeeka ya Aronda Nyakirima. President yasindika wano police mubayita Kasinje n'amala akabanga neyetegereza buli kimu. Kati Kasinje bwe yamala okukola report ewa President n'agamba omukyala Nyakirima bamusasule era tuli mu nteekateeka gavumenti egenda kumusasula ssente ze. Itaka eri barikutunganira neryenga n'obuhango bwa square miles 3 kandi nikigambwa ngo muka Aronda Nyakirima akataho grade 8 na za tractor nyamwingi yatandika kubinga abantu abarutwireho ku rugo mwaka gwa 1994. Amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.